Maseka Razeri y'omu ku bammemba mu kibiina ki Royal Guard Wives Association ekigatta abakyala baafiirwa ba bbaabwe ssaako n'abo abakwatibwa mu busambattuko obwali e Kasese mu Novemba wa 2016. Ono mutuuze ku kyalo ekiyitibwa Kihungu ekisangibwa mu ggombolola y'e Kyalumba mu disitulikiti y'e Kasese. Bbaawe y'omu ku abo bakyakuumirwa mu kkomera era nga yamulekera abaana 8. Aliwo ebere yokundi singawuta sinte sierihikayu ingo webiri omwabo nowewe sinte nata muhika kungamsamalera akatwakeri nyiumia narenyebwera echana ngakola ari anga noto mwana wesini yoku abiri ndamwe yakabere abiri ndamerisubi mu school. Ono musanyufu olwa President Yoweri Museveni okubaddukirira n'ensimbi zagamba nti agenda kukola mu ka business kamuyamba okuyimirizaawo famire ye. Hama hawere binangana subura mu buyambi obo nukusyala kere huaho abana babe bana musiriaku kandi bana musomo anese business syana ngakola ingabe ngana mwandara ingabe nganaho abana nabo babe bana. Ekibiina kya Royal Guards Women Association kiweebwa ensimbi obukadde 50 abamu ku bo balabiddwako nga bayungula amaziga ekibadde ekizibu okutegeera oba gaabadde gasanyu oba nnaku olw'ebyo ebyabatuukako. Kabawa Peace ng'ono yakulira ekibiina kino asabye gavumenti esonyiwe abantu abaakwatibwa mu busambattuko obwaliwo kibasobozesa okulabirira famire zaabwe. Gavumenti esonyiwe abali mu kkomera babate kati abasinga obungi bali mu marenzi bababanja mwezi gugwawo bakubanja. Ababaka ba Paalamenti abaakulembeddwamu Anite Amongo baliko obubaka obw'enjawulo bwe bawadde ebibiina ebifunye ensimbi. We don't expect them to give us the money, but we want them to use the money for the good of themselves. It's not a loan, it is a donation to them, but it must be revolving. Any leader who preaches message of hatred, of disunity, is a leader you must shun in this current Uganda. Be it is an FDC, be it is an NRM, as long as the leader who is ready to divide the people of Uganda. I want to thank you, Honorable Centenary. I want to prove to your people that you are still 100% FDC. You don't belong to NRM, but you associate with the NRM government to deliver services to the people of Kasese municipality. Ye omubaka atwala munisipaali y'e Kasese Centenary yeebazizza President Yoweri Museveni olw'okuddukirira abantu be era n'amusaba enteeseganya ez'okuzza emirembe mu kitundu ekyo zikolweko mangu. Zo ensimbi ezaaweereddwayo ne pikipiki byatwaliddwa mu banka ya Centenary ng'ebibiina bino gye bijja okuzijja. Aaron Mukama, NTV, Kusaawe.